tiri yagenda gita basale ne bayingira NADS ne bajeyo sente bilioni 9.7 nalaye bebaga ndi bajeyo 28 ne bagula amamotoka bwosoma ngena kuwa ko report ya parliament Peter NADS budget yayo bagiteeka mu codes code bili nga zibataddeko agricultural input zine nsigo ze bagaba code eyokubiri ngataddeko strategic intervention ekyo kitegeeza ki strategic intervention kiri vege tekiri clear exactly kati ezo sente zagenanga mu operation wealth creation nga ziri ku code bili ezigenda okugula ensigo neza strategic intervention omwaka ogwasooka batwala bilioni 16 ogwaddako 17 mwina biko byonna mbina wano 16 nga bazitwala kuliko ku mwanyi amini kuliko gaba ensigo ne strategic intervention kati gwe omuntu yenayina ne wobanga toli mugezi nnyo bwe bagula pick up ne baziwaawo buli constituency primary nga za kunoonya kalulu ogante baziteekanga mu mafuta tebaba wanga allowance tebalina badereva tebazikanikanga naye nga gwebawadde pick up yali agifunye mu mateeka ki kakati ekyo strategic intervention ngenda kuwa kuyambako anti otia oyamba kiwane mwanyizo genda tugenda kubawo ensigo era tubala nti otuwadde ensigo mmeka strategic intervention kitegeeza ki era kiche wakola kati ekyo kikiri vege kyebaliramu sente strategic intervention ye code eyokubiri otajeno ya auditing NADS era osoma report ya NADS bino kugamba mu ebiri so n'olwekyo nze nali sogera na kusai nali njogera ku mwanyi nti Museveni bwe yabadde aluzinga olutalo olwa UCD olw'emwanyi abadde akera kugivuma buli lunaku nimonga nti mujukiri abantu bano mwerabira nnyo nti watu byakolanga NADS ng'agikera kugivuma kati UCD etagivuma nga wadagivuma naleeta bagivuma they are parasitic bakola bino bagenda banoonyerezaako bagenda kola ki kati mwena ebyembi ku mulundi guno yamaze kugirya n'agivuma yalina kusooka kola nga kiyakola NADS asooka agivuma evuma getogirya kutaka kati kyazereti kati kinayoganga nti kyakola kati kyeyakola ku NADS basale ne bagiyingira nze nyina ripoti za parliament nga nnya ekikwewuunyisa Peter Amos Lugoloobi Minister of State for Planning mu Ministry of Finance Amos Lugoloobi yalinga chairman wa budget committee ya drafting motion ya parliament a government operation with creation evewo Amos Lugoloobi Minister of State bwaba yewakana gy'omukubira omugandi to drafting akuba ne wakana njikuleetere Amos Lugoloobi ngagamba nti operation is creation yali irigo nga sene ezitwala irigale agatujijewo kakati minister omulamba olwanyuma lwanafuka minister so kati salate kumanya nti abantu abanyiga nga ekitongole kye bakitaddewo kwa kyatekewo mu bumenyi bw'amateeka ne kyakisesinga sene mu bumenyi bw'amateeka nti ekyo tasobola kukivalidatinga ne bwalikola ki it is going to remain part of the record. I will give you the reports. Nene ekirala sali waba yagala mwogerako ng'omuntu nze twali ku EDM na mugamba ne muganda sale oli wa mukisa nti muganda uyo president otherwise wali badoli luzira nayomba ne bya radio nga bimanyi Museveni bw'osoma ekitabo kye Sowing the Mustard Seed ayagala nnyo bwe bali mu nsiko buli buwanguzi we baatuukangako mu nsiko nga sale bwe yadomera nga sale bwe yakola bwati agenda alukira muganda we paasi n'amuteekawo kugamba nga ne bwatuukanga walaba muhoozi waze mutabani we n'atuukanga amusindika buli training Egypt America Bungereza bw'obaga nti muhoozi bamupromotinga batya okufuuka general nga baga nti yakakola training weziti era kyovola n'agende Fort Leavenworth n'agende Egypt kati amuteekateeka n'amukukuba mu maaso nawe nokati Museveni kyeyakola sale bwe twagende Masindi n'awamba sale bwe twagende Hoima n'awamba ezemunu ze bayita zezamalamu olutalo wetawo abantu basoma ebitabo by'abantu nga Pekus Kuteesa bolyoke bamanyi
abasajja batuje balwana ne baleeta obuwanguzi nga kiringanga wola abalwe bali bagenza okunona konye egaramba Abamerika kumuleeta Abamerika bali babayambyeko balese ebyuma byonna sire byalonda nga yadumira amaje nga konye bamwetolode bagenda muleeta bwe kyatuuka okuleeta anamwanjulira eggwanga Museveni n'asindika mutabani we Muhoozi Special Forces Command n'agenda mu helicopter aleete konye eggwanga limukakase nga wala bamusindika nga bawambidde mutagamba mu kizimbe wano ku parliament opposite parliament kati nze byempulira bimu ku byaleetera alonda obuzibu niwaga ndi omusajja n'atujoga nnyo tukoze enteekateeka zonna eziwamba konye tutuuse okumukwata tumwanjulira eggwanga era asindika mutabani we yabaamunona ne bakuba amasasi konye n'adduka Muhoozi yakomaona busefuliya na kawunda suit ne gita nanga nti konye adduse obusefuliya buno bwawadde afumamu ne gita nga zifu bwe twali twagala kati Museveni bw'atyo bw'akola alina okutwala gwe ng'eggwanga ye Museveni wa kitalo nnyo mu Uganda talina yamufaanana agezaako kumufaanana sali musale wa mutabani we Muhoozi kati abakukube mu maaso naawe ogambirwa abantu be NRM bakapere baga nti era muzeeyi waavaawo tufunye standby generator wongo bwe bagamba nti eyo family y'abantu bagezi nnyo no waavaawo no yaddako so manyi kyekyalumye sale ennaku zino muganda we waavuma UCDA ey'emwanyi addako kuwaana sale nti emwanyi zonna zino zemulaba zetutuuseeko okuweza kati miliyoni 6 tuzituuseeko lwakubanga sali musale wa Operation Wealth Creation Peter nze ndi Banzala mu kyalo wone wammwe bijaba nzeewo kuweereza mu kibuga nze nyingidde Kampala wano nga ngenda Makerere 95 ndi musajja wa kyalo bano boogamba sale ku kyalo ewaffe aba Operation Wealth Creation ewaffe ewaka ebijaba bajja ne bagabye ente 3 be baaziwa nga talunda nga kuyadde akamyu yadde ejjuba olimanyi kamukukulu naye ejjuba ani alirunda kati ne babawera ente zaafadda abasajja abali ku kyalo bamanyi okulunda ente asobola ogirunda ne bajjamu amata tebabawa kati ekyo okivunaana ani okivunaana yaleeta oba okivunaana ono gwe bawadde ne bimulema institution kyovala babavunaana abantu abafa ku lwamiini baga nti Amini yatta abantu n'olwaleero n'Amini batamanyi okufa babamuvunaana bwe bakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutambuza omulimu bakuvunaana ebikoleddwa nga bwolaabe bakwebaza nga waliwo ebituukiddwako guloza baki bakwebaza nabagamba maneja akoze nnyo omwaka guno nesi yaba abikoze kakati Operation Wealth Creation tewayinza kunenya muntu mulala okujjako sale era wabeerayo success ebeera ya sale mwabala mufunako katono so n'olwekyo kye nali nnyonnyola mu by'emmwanyi sale bwe yavaanyiige namukozesanga kyakulabirako nti Museveni yakeeranga ku makya n'avuma NADS ebiseera ebyo NADS ng'erina bajeti ya biliyoni 405 n'amaana ayimbula basale n'abakwata n'abasirikale ne bagenda Makerere ne babatendeka buli omu n'omugulira pick-up nga bazze kuwaŋŋaŋŋa mbabazi naye ng'eno ekifaananyi kye bawa mu bantu nti bazze bali balwana na bwavu obwavu bumusooka okugagawala mu Uganda is a very interesting country abalwanyisa obwavu ate bebagagawaliramu bokka kyobola Museveni yennyini yavayo n'agamba nti bino ebya Operation Wealth Creation biganye kati sende katuzibasindikire ku miruka PDM ati wamananga nti ate byakola nnyo emmwanyi zino tezaali tuusaawo okujjako bino kati gwe bikola kiringanga bwe yana omuzannyi mu kisaawe nga yasinga okuzannya buli kimu kiyimiridde ku ye n'omujeyo n'oleeta omulala ate noga nti ate yadde asinga okuzannya bw'oba kooti newakuba mbooko so kati ekyo mu kulowooza kwange nikyo kyanyiza sale naye kirungi nze semuju yali ab'ebyenfuna abaakola ne genosale ebbanga ddene mu concepts za wealth creation oba poverty eradication as it were mulimu emitendera mingi n'okukola obukozi okugamba nti semuju atunde emmwanyi okuva mu nasale nakyo yali part of wealth creation kitegeeza nti kibazo asimbye emmwanyi miliyoni endokwa miliyoni naye agaggawadde impact tugicreate nze si yekka asimba eri agenda mu nnimiro agenda okulima emmwanyi so the wealth bw'oŋŋamba nti abaasimba baafuna abaagaba baafuna wealth ebeera distributed mu chain si Peter gavumenti yonna buli gavumenti yogisanga mu nsi kyeva ebeera n'abantu nobawulira nga beeyita nga babawo omusaala permanent and pensionable kwe kumaintaininga abantu n'accountability
Ministry ya Agriculture bw'osomera bya government yatugamba erese nakyogerako ddano gye bayita single spine. Ng'egamba nti ku district, ku constituency, okutuukira ddala ku sub county, bagenda kuteekayo abakozi ba gavumenti be twaliise mu lulimi olwangu extension workers. Waliyo wa fisheries, waliyo wa animal husbandry, waliyo wa crops, waliyo n'abalala. Ng'ekigendererwa nti gavumenti weenaafulumya ensigo e Kampala nezigaba ne ziyita mu mitendera gino nga olaba electoral commission weefulumya nga mugenda kuba obululu ne babuwa returning officer n'abuwa ba registrar ne babuwa ba supervisor n'otuuka ku kyalo ku polling station nga waliwo presiding officer aleese akabox n'obululu bwe munaakuba bwe mubumala n'agenda nga babuuzayo mu chain empaka lwe butuuka. Gavumenti agenda creating gyeyita single spine nga bwe batwala ente ne batwala ensigo ne babigaba basomesa n'okusomesa babala okusomesa n'okulambula bakomawo ne bakubuulira nti ekyazanga oba ekirekase mu gyali MP twagabayo enkoko 15,000 ne tuziwa abantu wano wammanga era bino bye byavuddemu. Ekyo basale bakiyitako kati abasirikale bw'osoma ripooti nizawotajje n'agamba nti abasirikale baye tebakolagana muntu n'omu bo baripotinga wa president. Ekyo vaya ne office ya sale ya operation and creation eri under president's office. Ekigendererwa kugishieldinga from accountability kubanga bw'oba tokolagana na ministry ya agriculture tokolagana na bitongole by'ojjako budget ne bigenda bigaba kitegeeza nti tebisobola kuyita kugamba nti owaayi mukulu watutte ende meka waziwa ddaani watutte mwanya ensigo meka single spine yali system ya gavumenti gy'otekwa era kati ndaye bitawaanya abantu. Museveni yennyini ye yatta gavumenti kati ate gyagamba nti ebitongole biddeyo mu gavumenti kubanga singa gavumenti yaliyo ng'ekola n'ebitongole tebyali baddewo naye bwe yamala ogitta abananiko okuyiyaawo kiringa mbeera ewaka nga nanyini mutasobola kufumbira abaana mmere oba maama ne taata buli mwana n'afumbawo akasaka alidde muwogo alidde kasooli alidde kibuli omu ayokyeza yembeera gy'obeera oleseewo Museveni gy'aleeta mu gavumenti. Yamugambye nti eyo poliisi ya gavumenti olwaleero Peter tolina muntu mu gavumenti gw'osobola kubuuza with certainty n'akugamba nti kasooli mu Uganda gwe twalimye ettani ziri bweziti bo baddira bwe baagabye olumu nga bagabye nampewo ne bakubisaamu nti buli nsigo ya kasooli emu ejja kuvaako omuntu yekira emu omwaka guno tulimye kasooli ttani 2 naye nga teziriyo omwaka obola bwe twatuuka wano mu biseera bya covid nga twetaaga okuwa abantu emmere just 1.5 million ab'omu Kampala baga abali vulnerable. Ebijanjalo byava Zanzibar byava Tanzania byava Zambia Malawi ne kasooli natwalako ebijanjalo mu parliament byonna gyekireka abantu bebamba byebafumba nga tebijja nga byavudde Malawi babi preserving nga babiguza World Food Program nga Uganda teyinaayo mmere gyesobola kugabira abantu ng'efunye ekizibu tulina kuginona mu nsi ndala naye nga minuwairo bano abali mu byobulimi batuga nti tulina emmere nnyingi kati tunoonya butale tuliddayo ku butale nengamba mambazi batugamba tugende tuguze Egypt bogoya nereeta wano ennyonyi emirundi 3 ogwokuna yagenda na hafu ogwokutano teyadda nga Uganda bogoya aweddemu. Saudi Arabia netusaba ogisapurayinga embuzi twagisapurayingawo kati nsigadde yazino na Somalia. So nekyobulya mu Uganda nga baga nti production y'amaanyi olumu eri artificial nga teriiyo naye lwakuba nti wano abantu bano bayiribi buli omu yeefumbira kyalya naye ebifikawo bagende batunde mu katale bikyali bitono as ever. Kyovola bw'onaasoma Minister of Finance ng'ekulaga crop by crop sene ze twajjamu ojja kwesanga nga baga nti mu kasooli twajjamu biliyoni 10 kubanga taliiwo gw'otunda. Kyovola abantu baffe enjala mu Uganda ne batandika okuginoonyaako ewala. So point yange yali nti ekitongole ky'emmwanyi Museveni kati ali mu kukirumba naye ng'akirumba mu bugenderevu kubanga bwe yakijjeewo abantu bamugamba nti kibadde kya mugaso yali shocked. Kati shock gye yafuna n'atandika kunoonya abantu abasponsoring n'abamu ba MPs ab'ekibuga ab'Emityana bajje bagambe nti UCDA ate nze sigiwaana kuba nze ekitundu ekyange si kyakulima nti bagabayo emmwanyi nejja kubeera wa mazima. Kino yafuka campaign
omukisa omubi gwe yafuna yagutandika ate amaze kujjawo kitongole yali gutandise wali nga bwe yakola NAADS basale nga tebanagiyingira kati bagenda ogiyingira nga naawe ne bw'obeera gwe kiringanga ku kyalo pita nga bakubye enduulu omubbi wuuyo omubbi ne gwe naawe oyinza n'okuba bbulooka wegase mob justice omanya bumanye nti omuntu gwe babadde balumbye mubbi si mubbi naye enduulu bwevuga ekyalo kyonna kikunganya omubbi wuuyo bamuleeta omusayi guyiika bw'oba ngo tusobola kwetaba mob justice oyinza kuyimirira buyimirizi bbali kati Museveni usually kyakola ekiyakola NAADS n'ateekako enduulu n'abali kubanga baleeta omubbi ne gwe bayitako naye akuba enduulu bamubuuza byekisimanyi naye bamuleeta kati NAADS neyitirawo yasigalawo omulinnya mpaka lwe bagiggyewo President abadde mu Eastern Uganda ng'atambula